ekintu abasinga obungi kye batategeera kye kibeeramu ensa. Era buli lw'okola ekintu nga buli muntu yenna akitegeera, osobola kimunyonyola mu ddakiika emu n'atatya na kutya, tolinaawo kyanjawulo ky'ogenda kukola. Tolinaawo kyanjawulo ky'ogenda kukola. Nze kambabuli njagala nnyo Eva n'embazza ku lugero lwange. Mulaba ebintu bino bye nkola. There are certain people who used to love me as Bakaluba. Nga naakatandika okukola ekintu kino kye nkola. Nzija wano ne njogera wano nammwe. Naye abantu baatandikanga kulowooza ku Haji Bakaluba eyatugambye nti asikaali w'e London, eyatugambye nti teyasoma. Well, olugero lwange I believe lwali inspiring ku bantu especially abaali beetunulamu ng'abaawansi abatalina nnyo nsi kyerina basuubirizaamu era balina okukola ekyawansi. But along the way, nze ebintu bye nsomesa wano, trust me, I do research and I don't simply come here to teach, but I go and I put it in practice. Natandika okukola ebintu bino ne nfuuka omuzungu kye yaliise okubeera aggressive. Ndi aggressive mu bintu bye nkola, of which bwe mba nze wano nga nsomesa, njagala nnyo abantu bange be nsomesa bankoppeko ekyo babeere aggressive. Beera aggressive. Natandika okubikola n'ogenda wano n'ogenda wano n'ogenda wali. But let me tell you one thing about human nature. Buli muntu yenna akutegeera, akumanya, atandika okulowooleza ggwe nga ggwe, atandika okukulaba nga Isima, atandika okukulaba nga Sinaani, atandika okukulaba nga Mukiibi Goodman nga ggwe, n'afuna ekifaananyi kyo. Era omuntu bw'atandika okufuna ekifaananyi kyo, kambabuulire ekiddako, omuntu atandika okupimira nti Haji Bakaluba y'ono. Mumanya alina kuzuukuka ssaawa 2, mumanya alina kubeera n'obukadde 8 oba 10. Kakati kiraasi zino zensomesa, oba nange omuntu asiiba buli kaseera nga nsoma nga nkola research, ate nze kye nnina kirala, nina ebintu ebirala bye ndoota nga leero bye nkola si bye nnina okukola omwaka oguddako. Era muntunuulira ebintu byange bye nzize nkola, nabagamba natandika okwogera nammwe nga ne ka intaneti katubuukako. Ngenze ntambula mu myaka 3 okutuuka wano wendi, okiraba naawe nti kigende kyawukanamuuko. Ogenzo kitune gye ngenze nga ntambula si gye natandikira. Naye along the way, abantu b'oba osoose nabo, nina ekintu kye ngenda ennyo nga mbasobeza, bakiyita preconceived notion of you. Omuntu abeerako n'ekifaananyi kyakumanyiiko nga ggwe, yakikwata n'akibumba n'akiteeka mu bwongo bwe. Buli lwogezaako okutandika okufuuka omuntu omulala, kubanga buli lwova ku ddaala namba 8 ng'ogenda kugenda ku ddaala 9, ekisookera ddala ng'ogenda ku 9 olina kufuuka ddaala 9. Enneeyisaayo n'ebikolwa byo birina kutandika kufuuka bya ddaala namba 9. Kati abantu bonna bw'okolaganye nabo babaako ne predetermined notion, balina ekifaananyi kye baba bakulinako mu bwongo about you nga bo bakisiiga nti yegwe, so they know you as of ddaala namba 8. Kakati nabagamba nti togenda ku ddaala namba 9 nga tonnaba kufuuka namba 9. Jim Robo yali asomesa yagambanga nti omuntu nga tonnaba kunoonya $1,000,000 olina kusooka kufuuka $1,000,000. Otandika okweyisa ng'omuntu wa $1,000,000. In a sense, sente tezijja nga zo, sente zijja eri omuntu oyo ali worth $1,000,000. Nekitegeeza nti tosobola ne bw'onaabeera ne ideas zonna nga tonnaba kufuuna ability efuuka na kufuna mikwano giri mu ddaala gy'olagamu, togenda kutuukayo. Kakati nze kyenkeera ku makya strategically n'enkikola, n'olaba nti omusajja yabadde bw'omu naye yagenze n'anoonya Newton. Gwe gwate mu magezi go ge waaligaye nti omusajja talina muliraana, bakola omulimu gwe gumu. Naye kakati nze ngende ku kye bayita mastermind, kubanga okwata omuntu ne mutandika okugatta. Ffe abaddugavu kye tutalina, kuba bw'olaba omuntu ali mu field yo, nabagamba we don't have creative minds, we have competitive minds.
oyo toyagala muwuliza, oyagala kubanga omuwala nanze because I know how the game goes. Naye towaza ne mmanya omuntu ono tikamusembere gwe kyoba olina okumanya. Ate ddala ffe kalicha wano e Uganda gye tulina tetusoma ate tetwagala tubuulira. Kyetumanyi olwedde nga ffe abantu kyetumanyi kyekisembayo ate kiba kyaggwa.